bya makulu nja kuvaayo nange muyambe. Ngachi kyokoze egobero ya samirira bwa samirizi. Webinyo uliriza. Uliriza. Nze siri mutabani nawe tonkanga kanga. Nze kankubulira kino. Bwoba oyagala kugezesa ku maanyi gange. Nsobola nokkera ku polisi ye Makindye ne mbagamba ofuna mu muwala. Abantu obalaga nti noli wakabye oli bulungi naye n'akajozi koyamba nete tugenda kubeeraawo nze ndi bulungi mukunja nete tugenda kubeeraawo kusondera tuyamba Sheebah nawe bwe weeyagalira okwo nkugambye Sheebah mu bino bye yeetaaga anti gweoyagala okulabirako Calvin manyo gambwa okubeera obulungi bwa buyambi ani obukozesezza otyo okuyamba ko ge magezi genkuwa buli lwokuba akayimba nojja ku internet Sheebah bw'otambulizaako ennyimba nagamba from day one ono omukyala yeetaaga muzimbira nyumba ayina abaana tamalina gye bali bonna kuŋŋaanya baana be sente bw'ozisonda mukati ogenda Kenya sente bw'ozisonda mu bantu mukati tukole omukolo mukunja tolina wadde ekidomola ekya yero mu nnyumba yo ogenda kukola mukolo kino oyo mukyala ompadde kitubulire Calvin tubeere sina kyensobola kuwa kwonoonera sente mu mukolo ng'olaba n'abategeera batalina bisibu ku mitwe baddaaki balekawo obufumbo siwagira nze kukwata neteekateeka temulina we musula temulina kye musobola kugabana mu nsi na kulekera abaana bw'okola mukolo oliko ekikyamu tujja kunona muzamunda tukube ebooko gwe kimukunja twali twebaseeke wuwo anti nkubuulira si kyamagezi kubanga entegeerayo yampola temulina bizinensi yonna ku kibuga temulina bizinensi Kampala buli kaseera ku live twagala kyakulya ku live bw'oyagala kukola mukolo gw'osobola omukazi mukunja osobola omukazi kwata sente abantu ze basonze bw'oba oyagala buyambi bwange nange ngenda kuwa okitegedde kale kansookere ku Sheebah kulaga ekituufu kye tulina okukola dikira okumalira omukazi obudde mukati omutwala Kenya akolera oti omutwala kola mbaga akolera oti Calvin ebigamba tebigula mata taata zino si mpaka za kwasamirira kati kola kubikolwa kubanaze nga bw'okoze anti kankubulire kino nze mukunja bw'okkiririza mu ekyo kye njagala okolere Sheebah oleme mwanonera budde musimanyo omutwala Kenya kudigida omutwala kata kudigida mukazi kyono gwotwala kata kudigida nga talina abaana be tamalina gye basula ono omukyalo kimanyi bulungi ndi nsi ye mubonyabonya ayangibadde kuno ng'omusondera tafaali na samenti na musenyu oli mukumala budde mbwagende Kenya adigide mwadigide ki tolina budde buwuliriza olaga nti nooli maculite wasoma nnyo otegeera nnyo okuze naye tosobola nawuliriza kati wulira kyekugamba byabujwanga Sheebah atalina waali lwaki akulumya omutwe gw'olina abaana be wajjayo n'obatulaga n'otugamba mbw'ogenda bayirawo omubiri w'abayambe mukunja wuliriza kano nze sirina na budde bubeera ku zino live zo gwe munyuwanjaga Sheebah bw'okkiriza n'omukolera ebyo by'alina okukolebwa ng'okumuzimbira ennyumba akuŋŋaanye abaana be abeere n'abaana be abeere mu maka ge wano wali otadde Sheebah uliriza Sheebah wano wamuta naddayo mu myala kubanga tolina kye wamwongerako mu bulamu wamuta wano yaddayo mu myala gye yava nga talina wadde akalungi kakufunyemu akalungi kokka kasobola okukufunamu kwe kumuzimbira ennyumba nti alina waatudde n'abaana be kyekimuzunza nti buli lwomuta talina gyadda alina kudda ku myala kuba talina waasinziira byenkugamba omukazi tulina muzimbira ennyumba ng'osente oyagala zikolamu mukolo wabula nembasanga ne faaza abaabagasse tuba tujja mugoba mu Uganda oli musajja muli basajja abagagga walidde mu nsi eno olina amataka mu kibuga ne mu byalo nina okugamba ekituufu lekera okuyuzinga omukazi Calvin bwe mukunja ati okuyuzinga kwe kuno bwe wata Sheebah njagala ojjukire muko otadde Sheebah ngoloza bino tetubiraba abantu abayamba Sheebah byeffe abamulaba obulabi njogera ku lw'abannange abakuwa obuyambi mukunja njogera ku lw'abannange abakuwa obuyambi begging me for the earring ompuliriza
nga wagambye mbu oyo mbu oli kwogera ku lwa banno bali ludda wa King Sheebah wesibadde naye lwaki temwalumba tolina mamotoka kubanga byobadde naye ekiraga nti tolina bw'omutuusiza tolina bw'omuyambye kwe kumuta olunaku lumu n'addayo mu myala Sheebah talina wansinziira lwaki tebwavuga amafuta kuba amafuta muvuga ga free range gabwerere mugenda bugenzi ne bajjuza tanka lwaki tebwavuga emmotoka n'ogenda gye yali n'obaako kyokola lwaki owoggana ali wano anti kati nga bw'omulese sebo nga bw'omulese Sheebah sagala otuteekeko mbu tetuyamba twogera bwogezi lekera okozesa omuwala nawe wayamba ddi kubuulira kituufu ebyo biveeko nze nyinza okuba saamunoonya kuba simanyi gye nsobola musanga nyinza okuba saamunoonya simanyi gye nsobola musanga naye omukazi weefuula amuyamba ebbanga ddene olunaku lwe wamuta n'addayo gye yali ekitegeeza tolina kyewali omukoledde mbulamu kuba make-up olaze ne budget eri mu miliyoni 6 make-up amukolera ekigwe kimukunja musimanyi tukole embaga ya miliyoni 3 abantu batusondere bibakolere kikolere Sheebah nawe abantu bakolere ekyo okuleka kweyagala kusabiriza abantu buli lunaku omukazi yeetaaga kuzimbira nyumba Choko sirika sila kigana mba mu breaking nkubulire kiruma abantu lave kiri okuluma kyotayagala abantu bamanye pressure eri kuba mu ebisajja sajja ebyeyite by'obuvunanyizibwa ebyakwata abaana b'abannammwe ne mubazaalamu obwana ne mubateekeyo ewaka ne mubakweka ne mutabakuba mbaga ate nga mweyita bagagga kati mulaba King Sheebah agenda kukuba kadaali agenda kukubwa embaga ayambale kadaali asambe gawuni kati muwulira obulumi kuba bagenda tandika bagerageranya bagambe Kaluvini Kayanja agamba nti onoonya kimu oyagala abantu bakusondera okole ku mbaga nga bwe watambulira ku Sheebah n'otuukako ebweru w'amawanga n'olinnya ku nnyonyi era ntegeddeko nti musimbula leero oba nkya mugenda Kenya otambulira ku Sheebah omuliiriddeko tokola bimuyamba tomwongerako talina kimwegattako gwafuna Sheebah ino oluyimba lwe ya performing ekata muyimbi Kaluvini gwe toyagala kufuna nawe funako kankubuuze ekibuuzo kimu muyimbi Sheebah embeera gyali mutoyinza musaasira nti omukyalo ono yeetaaga waalimira yeetaaga waabeera mb'oyagala mbaga gwe mukunjo olina sente ezibeezaawo omukazi olw'okuba oyagala naawe obeereko n'ekitiibwa ky'embaga oyagala abantu bakusondere naawe obeereko n'ebifaananyi by'embaga mu njuyo olw'okuba onywa akayagako sebo bw'oba tosobola kukwata Sheebah kukola bintu by'amakulu njagala omukwata omuleete ku ofiisi yange olaba bwe tugenda okukyusa obulamu bwe gwe tolowooza nti tukutya mukunja tolowooza nti tukutya mukunja tolowooza nti tukutya Sheebah tusobola omuyamba oti ogenda muyamba nga tukusondeddeeko na kumwesonderezaako ebyo tumugenderako Kenya tumugenderako Saudi Arabia lowooza mu bintu by'okola bwe biba byakuyamba muwala ono omukazi alina abaana baba mukuliza tamalina gye bali just because nti talina kayumba mu nsi olumye okudda wano gamba nti Kayanja ontuyisapootinze otya tuzimbire Sheebah oli mukwasamirira mbumbaga simanyi mikolo dashi bwe bagimukoledde teyadduse mbufumbo omale wano enkyobute ogambe Sheebah nemye Sheebah mukoye Sheebah simanyi biki simanyi anvuma omulekaawo omute addeyo ku myala naye nga sente zonna wazikyakalanga mu bukyakazi sebo tetugenda kukkiriza era nendaba ekikwagwagwagwa ekisiru ekisondera mukunja bwakola mbaga simanyi atwala ono Kenya kukyakala nategedde oyagala nagenda Zanzibar sondera omuntu ono obuyambi nga bukola amakulu Kaluvini byonna tubyogere tonja Samia boy tonja Samia njivuga nenkuyitamu boy ebyo byombuulira mbu simanyi muli baana b'abakulu simanyi mukola mutya boy njikuyisamu njagala kubuulira kino kola ebintu ebituufu eby'omukyalo ono olemenga kumuta ngaddeyo ku mwala nze situma neetuukire era neetuukidde gwe toloza nti twagala kuyamba naffe kitulumanyi okulaba nti Sheebah tumumanyi naye tetusobola teekako tafaali kubanga sente ozijjiza mu bya kisiru mbumbaga musimanyi kati mutwala Kenya njagala nnyo nsondere ku Sheebah gwe mmanyi nti musondera nyumba ekikulu toyogera nti nsonze kino ndabayo gwe mukunja labayo nze kantandike ngenda kumuwa obusawo bwa sementi 10